Olweggulo lwaleero akwatidde ekibiina ky'NUP Bendera mu kalulu k'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi agenze okutuuka mu Kasenyi nga wakave katabalanga ng'oyolekera ekibuga ky'e Mubende nga poliisi emukiise emmotoka zaayo okumulemesa okutuuka eky'egguluusu gy'abadde alina okwogererako n'abalonzi. Ono asoose kusigala mu mmotoka ye okulaga obutali bumativu eri ab'ebyokwerinda bano okumuzibira ekkubo kyokka alabye tekimumalidde n'agifuluma. Kyokka bw'afulumya emmotoka ye wabadde wakanyolagano wakati w'abawagizi be naye n'ab'ebyokwerinda nga bamukugira okweyongerayo. Not doing anything illegal. Hello, faster. Oluvannyuma Kyagulanyi ayise ebbali n'ayingira omusiri gwa kasooli bw'atyo ne yeeyongerayo. Kyagulanyi nga tanalinya pikipiki asoose kutambuza bigere akabanga bw'atyo bw'asanze pikipiki ne yeeyongerayo. Museveni timubende ya Museveni ebipande babitimba kiro n'amagye n'emmundu naye olwaleero bagenda kukakasa. Ab'ebyokwerinda balabiddwako nga bakola effujjo ku bawagizi ba Kyagulanyi wano bakozeseza ne kutiya gaasi sako n'ebyuma ebirala okugezaako okugira abawagizi bano okumugoberera. Oluvannyuma lwa Kyagulanyi okutebuka ab'ebyokwerinda bino akozeseza pikipiki emutuusiza eky'egguluuso gy'ayogereddeko n'abalonzi be. Bino nga tebinabeerawo Kyagulanyi asoose mu disitulikiti y'e Kassanda okuyega abalonzi. Ono abaddeko mu bitundu bya Kassanda North, South ne Bukuya gy'ayogereddeko n'abantu ab'enjawulo era ng'abasaba okumulonda ku bukulembeze bw'eggwanga. Okubaza bannakassanda okwaniriza Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert amaze okugulawo ofiisi n'okwemaza obukulembeze bw'eggwanga mu Kassanda. Kyagulanyi agamba nti embeera y'enguudo embi eziri mu kitundu ky'e Kassanda yennyamiza ate nga kino ekitundu kirimu zaabu gwalowooza nti singa abakozeseddwa bulungi essente ezivaamu zisobola okukola enguudo zino ne zidda ku mutindo gw'ensi yonna. Zaabu gwe bajja mu bibanja byammwe gwe babba mu ttaka lyammwe goyinza okuba tomanyi naye famire ya Museveni buli mwaka etunda goldi wa biliyoni 2 bw'oba ozivungisiza biliyoni 2 eza dola seza shiringi eza dola sigambye miliyoni 2 ngambye biliyoni 2 biliyoni dola 2 zibamu triliyoni 7 kati sente zebatunda mu goldi wammwe omwaka zimala okufuula zino enguudo z'omu Kassanda zonna ezakolasi n'olugenda ku luzinga olubazi. Kyetusinza okulaba ge makubo amabi ennyo kyokka nga ate Kassanda y'emu ku bitundu ebigagga ennyo kubanga waliyo golodi. Tulina omukisa ennyo nti golodi ali mu Kassanda abatuuze beemulugunya bagamba nti bamusima ne bamutwala but in return tebafunyeemu baali badde babakolera kiri enguudo za kolasi amakubo mabi nnyo gali impassable. Kassanda y'emu ku disitulikiti ezifumbekeddemu nnyo ekibbattaka. Abakulembeze balowooza nti singa Kyagulanyi afuna obukulembeze bw'eggwanga ajja kuyambako okugonjoola ensonga eno. Ekirungi ky'ettaka tewali loole kwe balijika, tewali tipa kwe balijika, gwe teekawo oluwaanyi omanye nti wano weewange Kyagulanyi agende mu ntebe ojje otwale ettaka lyo. Wano we tuli twandibadde nga twetooloddwa amayumba g'abantu n'amaka ag'abantu abakulaakulanye kuba baali basajja bakozi, baali basajja bayiiya, baali basajja balimi,
naye balumbibwa omuzibu eyabba ettaka lyabwe n'abafuula abapangisa mu bitundu byabwe. Museveni amasomero gaffe teyaddamu kuteekamu basomesa, atambula atugamba mwalonda bubi temwetaaga kubeera n'abasomesa. Mr. President, amalwaliro gaffe abasawo abaaliyo ne babajjayo. Amalwaliro tugendayo nga teri ddagala nga temuli basawo, batugamba mbu twalonda buki, twalonda bubi. Mr. President, amakubo ge tuyiseemu e Kassanda yonna ogalabye mafu. Abantu bwe bababuuza lwaki tulina kolansi bagamba nti mwalonda Nabagabe. Kolansi Samba bwe wajja n'oleeta tractor n'emukalakatawo. Waliwo emiti gy'amasanyalaze Samba bwe yajja n'ajjako waya. Waliwo amalwaliro n'amasomero Samba bwe yajja n'ajjako amabaati. Obwesimbo bw'amaanyi ennyo n'obwesigwa mu pulezidenti waffe otutuusa mu Uganda empya naye tukimanye ffe tulina okukikolerera tuteeke pulezidenti Kyagulanyi mu ntebe eyo. Manyi bwe baanaabakolera oluguudo nga mubanja ddwaliro, bwe baanaakola eddwaliro nga mubanja ssomero, bwe baanaakola essomero nga mubanja mirimu, ate nga bwe birina okubeera bye mulina okubanja era bye tugenda okukola. Watabawo kikyuka olunaku lw'enkya Kyagulanyi agenda kukuyega abalonzi mu disitulikiti y'e Kyankwanzi ne Kiboga. Nze Juma Kiria ku NTV wane Mubende.